Baana bafuna embuto. N'ekirala Museveni yagula amasinzizo kuba tugendayo ne batusabira ne tujja ne tukola ne tufuna ku ssente. Nego kati wano oli mu kukola nga bw'oyogedde nti weeyiiya amabaala tegaggulwanga naye gwali mulimo nagwo. Abaana abaali bakolerayo bakiliina baweita ababaweerezanga nga mugenzeeyo bo toyinaamu kunyolwa mu mutima. Nange ninamu okunyolwa kuba nange era nayina bbaala era we baagigala kati kyova olaba nadda muno. Nojja eno ne weeyiiya. Naye naye tusaba Museveni aziggule. Agiggulewo. Okay, weebale nnyo. Embeera eno ekuyisizza etya bukyanga we baggalawo amabaala ge waali omulimo gwo kati baagaggala tugenda mu myaka ebiri. Kikosezza kitya okutwaliza wamu? Kinkosezza nnyo kuba buli kimu kyadde emabega. Ate n'ekirala kyensaba tulaba abayimbi bagenda eri ne babawa ku ssente naye naffe abantu ba wansi batulowoozeeko kuba omuyimbi waba asobola okuba ng'ayina akakadde olwofe abakola olukumi lwaki ffe tebatulowoozaako. Bano abamalayo nga muli bangi miliyoni 14. Bajje nga we banoonya abayimbi naffe bajje bagaye nti abakolera ku street bajje tubawe ku ssente. Okay. BBS Telefina tuli ku Clock Tower twogeramu n'abantu ab'enjawulo batuwa endowooza zaabwe. President agenda kwogera olunaku olwaleero oli otya mukulu munnange waliwo mwami wano azze anayitidde wamavaamu mu kamera yaffe oli otya sebo? Jendi sebo wasota sebo bitambula bitya? Embeera mbi tunula mu kamera bulungi bakulabe. Nze kyembadde njogerako nga president tanayogera ekyokugula amasomero ffe ng'abazadde twasasula ssente ne ziggwayo ate abaana ne babagoba ne tubazaayo ate ntimugalewo. Kati twandibadde twagala essira lisimbewo omuzadde yasasula ssente ze mu bulumi endala tuzijja mu looni maka gaffe gawandiiseeko banka ebanja alemereko abakulu b'amasomero tusomeseza abaana ku school fees waffe omukadde kubanga tetusobola kukola loosi. N'ekirala ku buwabuzi bwe muwabula wadde tukikwatagana ku covid kye yakola okukwata ssente ne baziwa nabbanja ate ne basindika abagaga okunoonyereza baavu. Ffe ng'abaavu ate ababonaabona nnyo mu nsi tulina abaana bamulekwa babazirwanako ffe tubalabirira abazadde baabwe baafa tetwafuna yadde n'akawunga ng'essimu twaziregisitaringisa mu 22 namba zaffe zimanyiddwa tulina n'endangamuntu ne tutafuna ssente ne zifunibwa abatalina na kulabirira. Bazigabiranga abantu abasembayo okubeera abanaku oli omu ku banaku abasingayo. Nze ndi munaku naye baaziwa abagaga ne ku kyalo kwenzaalwa mu Ibanda municipality twakubwa omusana okuva January mpaka mu mwezi gw'omukaaga ssente ze baagabiramu ate abayina. Edda yakozesanga ekigambo kya sensasi mu bawawuzi be atereezeemu bazeeko sensasi owedda batambule kyalo ku kyalo n'ez'emyoga nga tanazigaba bampita Katungu ensi Moses myaka 5 mwena ow'Ibanda ate yamuwagira nnyo ne bakulu bange babiri bafiira mu magye ne bamulwanirira abaana baabwe nze mbalabirira tebalina na kyakulya. Weebale nnyo weebalire bakolera ku nguudo bandi tulese n'atuwa time state council nerema kutulwanyisa abamu batunda ebitalina kasasiro oli atunda ngato azireeta mu kakutiya nazzaayo mu kakutiya teziddugaza kibuga oli atunda nyaanya ze tere lunyanya lwaleka sudda alutundira mu kaveera. Obusungu bungi omukulu omuwulidde nnyo busungu alina bungi weeyibanda yawagira nnyo omukulu naye omugulu alabika maama nsaba njogereko naawe tulina omulama gwe tuli mu kutambulira wano twogera ku President Museveni agenda kwogera olwaleero kiki kye wandyagadde asimbeko essiira nga gwe omuzadde ku bingi ebibaddewo takisi zitwala abantu batono takisi zituseera nkulaba oli mu kutambula butambuzi oyagala ki kyabayogerako? Abaana abanywa enjaga bayitiridde ekimuluma abaana abanywa enjaga President ndowooza girowoozeeko nga bw'oyogera ku mwenge ate beera nga n'enjaga eyo ogyogerako nnyo. Bizinesi eziri mu kutambulira wano ndabawo ono ye wa bya Katonda jangu obuzebuuza ku bantu atunda sapule ndabawo Mama Bikira Maria ndabawo emisalaba n'essaala zonna buuza ku bantu muganda wange babulire gwani. Amanya nze Nuwagaba Andrew. Ne mukristo mulungi era ntunda ya sapuli Mama Maria naye ate kyembadde nyaga kwogera ku Mr. President mangu kyembadde nsaba alabe ku baana baffe tebakyasoma abaana baffe kale atuyambe ku baana n'ekirala akendeze ku kafyu
ne kafyu naye gyogereko webale nnyo ebali ddala nga maliriza Dr. Kwefulukuta kankwe ku baana ba street bano nabo webali waliwo ebibaluma bano bebavubuka ba street kyekikuluma kiki wali agadde ayogereko ndaye mwagala kulwana mwagala kuba abantu mulina ebibatawaanya nammwe president bye mwali agadde atereeze bingi kiki ebintu okay BBS telefine akanyomero kafe bakayita tweche sumulula Dipato Katerega the microphone Gulu back to you Happy Powers Simon Kawalata thanks Kwefulukuta Bob ate n'abalala mwenna abali mu studio paka lunaku lwancha kulwa Devotion Matova tasodde kubeera naffe olunaku olwaleero a very good morning mukyalo oyo abaana be mbambadde mulaba omukyalo oyo Jami Kalicha mama waako yerwa nsonga Sumulula tweche tuwendo wozayo ku mulamwa guno essaawa eno mu programu